okuteeka mu nkola ekiragiro ekyava ebulwe ate nga mu kwogera kuno Solicitor General ye lawyer wa Mukono Municipal Council. Ekyo nakyo njagala okwongera okukibategeeza. Naye yatwadvisinga nti ettaka liri si lyaffe okusinziira ku facts eziri ku paper libelonginga to Kubagoba Enterprises. Ekiragiro kye nateeka mu nkola ekya Solicitor General ate era etteeka lye limu lisobola okumpanishinga singa sitadde mu nkola ekiragiro kya Solicitor General. Era mu kulinda mu buufu bwe bumu Town Clerk we appealinga ku Attorney General mu buufu bwe bumu ennaku z'omwezi 2 yatuzzeemu ekiwandiiko ng'alaga nti ekiragiro kya Solicitor General kye twateeka mu nkola kye kituufu era kye nagoberera. N'olw'ensonga eyo tewaliiwo conflict y'amaanyi, conflict ebadde administrative ate nga esolvingiddwa. Nze nzikiriza nti Municipal Council eya Mukono egenda maaso bulungi nnyo okuteesa ku nsonga eyo. Tukyali awo mu council yennyini abantu ne bava Katale ne bagamba nti bali mu kugoba bali mu kubamenya. Ensonga eyo gyogerako. Nze sijja kugendera ku bya swaka basinawulirayo muntu aleese complaint nti bagenda kumumenya. Naye nga nzikiriza nga spokesperson wa municipality council eyisizza ekiragiro ekigamba nti mangu ddala office ya Town Clerk n'eya Mayor Executive egende mu negotiation ne Mwami Gongolo. Kyensuubira nti bwe tunaabeera mu negotiation ensonga ezo zonna tujja kuba nga tuzikwasaganya. Ate nsuubira nga mukama wange Town Clerk Godfrey Kiseeta akkiriza wamu n'ensonga eyo era tugenda gitambulirako ng'aba Mukono Municipal Council tulabe nti tugenda mu negotiations obulungi awamu ne Mwami Gongolo. Assurance gye muwa abasuubuzi bano abalembera. Assurance gye tuyinza okuwa abasuubuzi nti council eri wamu nabo era ebalumirirwa ku resolutions eziyisibwa era zetugoberera olwaleero. Emu yakugula katale, eyokubiri ya council kukakasa nti ettaka si lyaffe lya Kubagoba Enterprise. Ekyo tukikakasizza mu biwandiiko ebivudde mu government office ya Solicitor General n'eya Attorney General. So council olw'okuba erumirirwa abantu eragidde office ya Town Clerk egende mangu mu negotiation n'owekitiibwa Kubagoba Enterprises okulaba nti tunegotiatinga abantu baffe obutataataaganyizibwa nti procedures ziri zonna ezaali ziyimiriddwa n'ezino ez'okugyako caveat zigenda kuggyibwa